Zigenze okwera ssaawa 3 ez'okumakya nga baliko obulimu n'abakadde batandise okutuuka ku kitebe ky'eggombolola e Nakawa okulonda abakulembeze abanaabakiikirira mu lukiiko lw'eggombolola. Abakulira ebyokulonda e Nakawa bayisizza mu mitendera egigobererwa n'oluvannyuma okulonda ne kutandika. Ku kifo kya kansala omusajja w'abaliko obulemu abantu bonna be bavuganyizza okuli kansala Sekatawa Muhammad aliyo kati, Kizza Kabongo NRM, Musa Kajubi ne Peter Hassan era nga bonna beesunze buwanguzi n'okwogera bye bagenda okukola okulaba ng'ensonga z'abaliko obulemu zisibwako essira. Abantu b'e Nakawa mbasaba lumbanga mpiseemu Katonda kijjayo nga byandika ku luli kupira biri mu nandika kijjayo ngenda kwongerako kuba nti nnina okwogera ne gavumenti ebintu ebinyigiriza abantu. Kyo ekifo kya kansala w'abaliko obulemu omukyala kivuganyiziddwako abakyala 3 okuli Sarah Nakitiyo NRM, Nanozi Rose ne Nakadama Asanat. N'abakadde Nakawa beetanidde okulonda kw'omulundi guno ng'eno abakadde okubadde Professor James Francis Kisinga Balya ne Henry Baguma boogedde ku nsonga ezisinga okubabonyabonya omuli abaana okubatundira amayumba ge beezimbira, ssente zibaweebwa gavumenti ng'abakadde n'ebirala. Abantu 2 be bavuganya ku kifo kya kansala omusajja ow'abakadde Nakawa okubadde tulinayo Wire ne Yabe Walusimbi nga bonna olumaze okulonda ne bawera okulwanira abakadde. Ekindeetedde okwesimbawo si kintu kirala naye kukolera abakadde. Abakadde balina ebyetaago bingi. Abakadde twayisa ekiteeso nga mu kanso yawa okukola eddwaliro abakadde babenga sikukola eddwaliro naye babenga bagenda mu malwaliro bafuna priority esooka. Kwegamba tusiimye nnyo gavumenti kubanga yatuwa omukisa naffe okulondera abakulembeze abaffe abanatutusa ensonga zaffe. Abaliko obulemu munisipaali y'e Nansana balonze abakulembeze baabwe abanaabakiikirira okusobola okubaweereza obulungi. Abaliko obulemu bakedde kulonda ku polling station ya Nabweru South Sewo 1 ng'okuvuganya kubadde wakati wa Vincent Kasule ne David Kitego atalina kibiina era okulonda ajja kugweredde. Atalabiseeko era nga tasobodde kweronda ekitegeeza nti Kasule ayise mu butereevu. Njagala kwebaza abalonzi okuva mu Nansana Municipality abaliko obulemu olw'okunneesiga ne bampa obuvunaanyizibwa okubakulembera. Nange mbasuubiza okukolagana nabo tulabe nga tukulaakulana. Era nga nsuubiza abalonzi bange mwenna nti munteekemu obwesige era nzize okukyusa embeera y'abaliko obulemu. Ssentebe waabwe Jibril Ssebugwawo n'abalala baagala gavumenti eyongere ku nsimbi eziweebwa abaliko obulemu mu mbalira y'eggwanga kibayambeko okwekulaakulanya. Ku bajeti yaffe ne batwongera ku bikozesebwa ne batuwa emisomo kubanga Pulezidenti Museveni yatujja emmanju. Ate okuvaako ekira ekibiina ky'NRM kyetiseevu by'abavubuka n'abaliko obulemu munisipaali ya Kira mu kulonda kw'abavubuka n'abaliko obulemu okubadde ku ssomero lya Kira ISS. Eno ebyokwerinda binywezeddwa nga mu kifo ky'omukiise w'abavubuka omukyala Nakandi Shamim naye NRM awangudde n'obululu 5 ng'ekyomulenzi Ssengendo Bashir yakiwangudde n'obululu 42 nga kyo ekyabaliko obulemu Wagubi Mubaraka akiwangudde n'obululu 17. Nakawunde Miriam ssentebe NRM Kireka Central asimibwa na kibiina ky'NRM olw'okubeera obumu ne basobola okuwangula ebifo byonna. Era ne neebaza nnyo abalonze nti mwebale kulonda bulungi nti NRM tugizizza waggulu okusinga kuba emabega. Ye Ssengendo Bashir ne Wagubi Mubaraka nabo boogedde ku bye bagenda okuzzaako oluvannyuma lw'okuwangula. Tubadde twogera ebisuubizo kati tuteeka mu nkola. Tubasuubiza tugenda tuteekawo obukulembeze obw'enjawulo mu Kira Municipality obw'abavubuka. Nze mu Kira Municipality tosangamu mulema asabiriza era kikyagaliramu ddala. Njagala omuntu yenna aliko obulemu gy'ali yonna antuukirire tujja kuyiiya amagezi gonna afune kaakola. Obulamu ku babadde beesimbyewo baakanyiza ebivudde mu kulonda nga bitabadde by'amazima na bwenkanya nga baagala kuddibwemu. Mubaddemu okugulira abalonzi, mubaddemu okuwanika obukonge obulondeddwa ekintu ekitakkirizibwa mu mateeka kubanga tukkiriza nti akalulu kano kaba ka secret ballot. Ssentebe w'ekibiina ky'NRM munisipaali y'e Kira Mamieto Mugerwa akulisizza batuuse ku buwanguzi n'ayozaaze ne Pulezidenti Museveni kyokka n'asaba Bannayuganda okujjumbira okulonda ebifo by'obukulembeze ebisigaddeyo. Twamaze okulonda aba MPs naye n'abalala beetaaga okulonda okuva ku chairman 5 by youth bonna banaye mulonde ate temuguma era temukkiriza kutiisatiisibwa.